as a live from that is IUEA Kansanga Kuzina Awards. However much I anticipated that era nade njoya kuni Young Alpha ne mugamba mugenda kulaba ebintu bingi nnyo Kuzina Awards mbadde mutetekedde abantu inzo kayita akabadi but mugenda okulaba kigenda kubeera lulweru and that same thing happened ku BET Awards mu mwaka gwa 1998. It happened between still two camps, the West Coast and the East Coast. Era ne balwana that same thing, so it's a replica. Abantu bano away from the other, just and why is all affording that bamutegedde bunti we are living in the 21st century, but we are living in the 19th century. How so? Kitegeeza mu ebintu bye tukola baali babikozeeko just abantu abalaba nti bipya bebatakola research bebatabimanyi. Our main job here is to inform them and to tell them. So twagala bategeeza nti abavubuka n'ebintu bali mu kukola si be basoose okubikola oba oli awo si bagenda okukoma okukola ki okubikola. Walabye speech ya Jay-Z ndowooza walaba speech ya Kanye West like walabye ebintu byadayogera nenga because of age. Walenge ya appreciate mu Dr. Dre, walenge yagedde ku Snoop, era ina kantu yagedde akansanyusize nyo yagaye muno. Keep showing up until they recognize you. Kitegeeza kimuno kisigala ngojja toggwamu mansi. Keep showing up until because Grammys ngambe namuzimanyi zali za white men nga bana aba cross breeder baduga futo baba appreciate katika nkuze kwe kyensonga. In the year 1998, something of a sort okulwana kwa Campus B ku main awards kwa kati zawa zizunzo gamno zimu kwa awards kale zingange zikyaliwo mu Ggwanga Uganda. Tujja tunya bumulumulu okutujja info bumulumulu simanya biki etagenze bulungi tujja beta kumane. But ekyo kikola kye bakoze njajja attributing era ku busiru ku butalowooza n'obutasoma. Naye nga kyekirwanya Campus B manyi bagala gaffe tuliwo nzalina eggali muvubuka bakibenige muvubuka mawaggali sorry bayina amawaggali awo ande kintu kibategezaako okukola kibi nnyo nga gyenkomeza eri eggwanga Uganda, eri gavumenti eno, eri music fraternity n'eriffe abalowoozamu n'abaana baffe bajja kukola ku mulimu gwe tukoze. Buli wokola kampu obanga akoze gavumenti eyo a government in government. Obadde okimanyi muno nga tunagenda ku one of those camps bakebera okukebera ki search security mbate simanyi kati nze nkubuule togenze eyokko balowooza muyinza okutuusa obulabe ku gundi waabwe. So ina kiri ekyo balina those are cults. Byetulaba mu firimu. Those are cults. Okitegedde ebintu birawo nga bya masitaani kubanga otandika otusinza omuntu si kumusinza just bagoberezi nga balaba nti president yalina naye abamukuuma. Those people bow down to alien skin, they bow down to kubanga ayinza okuba alina byabayambako abayambye abaterereza embeera baliisa. A chain of command. Balina n'amanya nga general, balina bakomanda. Ontegedde bunyo kitegeeza muno ekibakoze bonna balina enjogera ku alien skin enkya basobola okunkuba. Wana avayo lawyer nagenda nayogera nawabira alien skin obo musound ngwe bajja kukuba oyo lawyer. Lawyer ina abantu baliisa sinabo bagenda kunyiga bagambe lwaki bali bakikoze. Okitegeera bunyo nabo bajja kujja bakole ki balwane. Kitegeeza eggwanga ligenda sigala. Nzuwa misango buli mu ggwanga obugendo tanka okuya mu ggwanga obumanyi because of those things. Abaana bataba abagobera abantu bano bagenda kuyiga muki. Kyojja okusanga omwana ng'agenze kuba ffe twaberanga n'empira ng'osanga Masaka Seeke ezanya n'ekimanya. Naffe abeerubiri twalina embiranye n'emmengo. Weebale nnyo naye nga olumala omupiira okuggwa nga mwewa anti bw'otadduka waliwo ejjinja ligenda kubeera mudduka omupiira tegunaana kuggwa. Kati gavumenti neegezaako wali kategekoze Kaseeke twakolako ebibuuzo ku magye ge gatukuuma kuliiko negumeyo okukola ebibuuzo bya senior 4 oba senior 6 nga magye ge gabakuuma kitegeeza ki ne bigenda nga biggwawo mu masomero. Kati abavubuka kibagezaako okukomyawo ogenda kusanga okulaba amasomero nga banagenda ku prom party mufo ky'okujjaganya okuye nga badda mu kwekuba ng'ono because bagatoyogera ku muyimbi wange nangitoyogera ku muyimbi wange. Webale nnyo mbadde ngenda awo wennyini ku bikolwa by'abayimbi. Ebikolwa by'abayimbi bano bi-impactinze entya society positively and negatively. Sina bayimbi but the entire entertainment fraternity ebikolwa byabwe bi-impactinze bitya
society njagala tusooke tumanye ebisinze ku impactinga positively negatively Cheso. Side ki nti be affecting positively ne negatively tutangaze kakati ojja tunulira aba Smith agambye nti eringa cult kituufu eringa cult nti alien skin bw'otuukewowe abavubuka ba general ba commander simanya waliwo abeeyita amanya g'abachina yeggaayo yomwerabidde naye wakigamba positive ya negative bavubuka abo baali hopeless nga tebalina ssuubi they didn't have hope nga gye bali eyo wansi abamu balowooza balumu nendabikirako mu kamera nga abantu 100 bane bandaba ba 1000 nga nkasukayo panchi zange bategere nti nange ninamu kyensobola okukola all of a sudden alien skin najja ne balabawo chance ndiki basobola ne bamweteekako era abamu aba-impactinze positively nti kati abamu bagetinze recognized olwokubanga ye gye bali abalina talent kati nja kuzayo katono ku kiri kye tubadde twogerako Fiki Gaza ne alien skin ekibasumbuwa si kirala ego Fiki Gaza oyo yasooka alien skin oyimba yamusooka Fiki Gaza ayimbye kati ndowooza ali mwaka nga gwa 4 naye ayimbye nnyo nga talina breakthrough kati wegambidde nti ebikolwa ebintu ng'ebyebi be impacting both positive and negative kati Fiki Gaza walaba alien nga akikubi kuba Fiki Gaza uvadde ayimba naye ng'alimu era element eyo Ebikonde kibuli biki kati walaba alien nga ayimba ng'akutteyo nalowooza naye asobola okukola ki okwatayo ng'akola kibuli ogira kando ye n'agimulisiza ku alien of course awulise kyamukolera naye kati awe wava obuzibu nti kati ye Fiki Gaza yalabanga alien atalina kyeyamuyamba naye nga mu mazima agaddala alien alina kyeyamuyamba kati awo ne alien naye ate tali anapologetic takuba nkyukira nti agenda kudda wa Fiki Gaza amugambe biki kati awo embiranye weeva kati weki affecting the negatively nti industry yafaawo terivaawo era tugenda sigala tugiraba bwetu sigamba impact industry ngamba ku society fe abantu ba bulijjo the industry is part of the society fe abantu ba bulijjo fe wagira industry yes kati tugenda sigala kuba consumer okay fe ba consumer tugenda sigala tulaba industry yo bwetu tyo osegera nti Bobby Bebe Kamili we balwaniranga edda babucha bani ne kati byebiriwo bigendo baawo luberera industry Uganda wejjo kuba fe katuwagire ekyenjawulo ekiri ku those two incidences tojasanga nti Bobby ne Bebe baali bakyali by them ngera ebisinga babikolanga bubadi because of their knowledge about ebigenda maaso ate baali baagala okwekuba bakola ring mu nsi endala osekedde bunyo but these two young boys the war is real tebiriko muno bubadi nti batwagala kuyimu ku mawulire batwagala ki era alwogo bakubyawo amaaso negazimba gonna okitegedde that's why nagamu nebintu bino zaluusi abamu bayita ba tiktoker because era ogenda entalo zaabwe ngera balumba ba tiktoker ontegedde bunyo why because they feel like the mainstream hasn't appreciated them ate tejja ba appreciatinga tuba nabo tebagyesibaako nnyo because bamanye ekyabaleeta but ekyabaleeta niwalabye n'ebyabadde mu senate yaabwe eri mu America ebyabaddeyo nti benyini bannanyini apps nezabaleeta their governments are grilling them okitegedde because zireetedde abantu bangi okukola kyokufa so if such acts zijja ku TikTok ng'abantu beefumita ebiso beekuba amacupa one of the good lawyers agenda avayo mu ggwanga ajje asuwinga TikTok mu ggwanga ejja kuba regulated nga Facebook bwe yali ate kyesaagala bira bino ffe bannayuganda bakutuyita kakubiddewa tubuzayo emyaka emeka tugende mu kalulu tugenda kuba tetukyabiriko even some of these have started campaigning leero olaba ekibadde Masaka ndooza kubite mukyeye ku mawulire gaffe ekibadde Masaka nopu okuliba mu kulumpuuga ako balina okulonda akakiiko neeno mukwano gwange MP Farida naye okitegedde naye akoze naye akakiiko soon ogenda kulaba nga tumuvinze on because eggwanga lina gundi ez'amaanyi ennyo ensonga ez'amaanyi zirina okukola kyokutunuulira eddukira ku speed batuddeko ebibiina ebitwala abayimbi bino bano bikozeewo ki Uganda police ekozeewo ki because such acts
kati zivudde ku level y'ebibiina by'abayimbi zigenze ku Uganda Police, because Uganda Police omulimu gwayo omunene baguyita bati to keep law and order balwanira ku street, that is invading on my order of the street. Okitegedde bamenya amateeka properties zigenda tandika okwonooneka, kati auditorium y'omusajja gye balimu osimanyikyo bamenya obutebe. Okitegedde bunyo kitegeeza muno kati ekintu kino kivudde ku Kenzo Federation, kivudde ku WUMA, kati kigenze ku Uganda Police ekozeewo ki ng'eraba such acts. However, sagala wewe muno mu industry no mulimu abantu abakozesa abantu bano okuba kwe bakola ki bibayisaawo bajja kola kyeso yizinze to fame bagambe kati kyeso lumba muko ku Smith. Even in our organizations bajja gamba rodango kwatakana nnyo ne Smith walete ducks mugambe yingira mukaawo because bagala bakola ki batawule this government and the whole entire organizations zikolera ku divide and rule. If there is no such a thing kitegeeza lwo watagenda kulya. Oyinza n'okusanga nga waliwo abaasasuddwa ng'ayinza okuba si Fiki Gaza si alien skin but bano bakakubiddewa nga mulimu be baasasudde batandikewo olutalo. Omanyi ekyo bali bannanyini awards bakirimu nga baagala but still tuddayo ne ku nsonga ya Fiki Gaza alien skin tuddayo ku we've seen similar incidents. Kati awo tuddayo ku ki kwa event organizers. I'm very sure abo n'abavubuka betulengedde tebasasudde ticket. But why let them in? Bayinza okuba basinziza security amaanyi. How? Oyagala gamba muno Uganda Police tekola mulimu gwayo. Oyagala gamba nti abantu basinga batya security amaanyi. Nkisoboka nga babaddewo abantu babiri. Ate nga babbawuba oba bbawu. Kisoboka. Nga wubba oba bbawu. Kubanga kisoboka ekikolebwa. Security gye bateekawo ebemala. Yes, omanyi lwaki police erina soka ku authorizing emanya nti bantu bameka bagenda okujjawo ikwesinzira okuwa the number of police officers to protect your venue. Okitegera sebintu ng'ebyo kati ba-organizers ba awards ezo bamanyi baagala nnyo obubadi era baagala nnyo n'ebintu ebyo bitalina makulu to get talkability. Yes, kuba awards zaabwe ezo abantu badde bazikubyemu ebituli awo ku social media ku X nga bagamba they don't have the credibility to organize awards those cases. Kati bakuba muzina eziriwo janzi zaddawa janzi yali malyansimbi naye zijja kudda because eri ku agenda ya gundi ya federation naye tetumanyi ddi mpozi zaliwo last year federation ate yagala otegeka award anti because awards ezo zaali fully sponsored by the government of Uganda. So federation ebekolaganye bulungi nnyo ne government nga bwe tuwulira maybe bayinza osaba bateekewo ku awards eziyinza oku appreciating the creatives mu ngeri emu oba endala nakyako ku agenda yaabwe wabula simanyi ddi. Andaba awards zikayanya abayimbi awards ezo zigirako akasente ali mu better position okukiddamu ate zigirako kati abo mbasiraba na point no but amawulire zigirako ndowooza gezibaita okubanga hype eyo ezokubanga bakayana abamu n'okubeerawo ng'ogamba nti nze nina bigiti katugeze gwe muyimbi kikabuka naze muyimbi onsaanula muwadde erinnya erimusaana mututadde mu category kyokka nze ate onsaanula nze mu bwongo bwange nkimanyi gwe kikabuka nkusinga kyokka ate gwe kikabuka n'ogiwangula nkitegeeza gonsana talina kyongamba kati onsaanula ne wemba award tegiddeko kasente of course ekyo kibange ekiraga nti onsinze omulundi ogwo kati of course nange kiba kinnuma okitegedde kati neweziba tezigirako kasente awo wewali ekimisi no kakati njagala twogera ku society n'abayimbi ekibuuzo kino ngezezaako okukireta naye tulabika tukyebalamye ne tukiyita ebbali ndowooza kinaaba kyalulala mbadde njagala to the society okitegedde nti oba abayimbi abo boolaba bayambye abantu kino abayimbi abo boolaba bakoze kino abayimbi baffe nga bafuuse organized ekimala nga balina labels eziri authentic. I'll give an example nga bolaba Swangs nga bolaba Fenono kwa fenda tali managing nnyo bayimbi. I'm just giving example nga bolaba montage nga zisasulwa emisolo nga zina ne kyetuyita ekintu kimba muntu erinnya the right word to use because ebwe ebyo musize tugezaako okopeza ekikakata ku buli muntu
era obadde ogoberera emisango gya TikTok ne Facebook social media zezo nga baba inviting mu Senate okubanga okubako bakola kibayogera balinga akuza when do you give back to the community ati tuchenyi era ne mu NGOs Act wowe ogisomye bulungi enayo ogamba we no give sorry organize CSR, yes. Webale nyo corporate social responsibility. Even you as a person, you have to have CSR. Nti roda abantu bakwagidde balaba show yo bagiraba n'ogenda mu office ewa finance ewa marketing no signing D lodiza kuki ku bantu ola especially nga giving back ola birema nga giving back Kenzo bobwendero ba giving back eri abantu basiba abana nabo bagwende stress kale nope kitegeeza mno etukiriza CSR yachi yabwe so the way they can only impact this society whatever gravity ayagala bazimbe eddwaliro tetumanyi balina byagala kuyisawo but that might be CSR mchegede so your corporate social responsibility yengeri yokayokaje baso okola ki okuimpactinga mu society but abayimbi bangi nnyo soka bakikola for their own benefit ate nga kino nekikola to the benefit of the community naye bo bakikola to the kiba vice versa awe bajira no wansi mu downtown nga balinayo ebivulu ate wabaze kutunda tiketi anti abayimbi wotojja kiraba nnyo ekyo Uganda why because abayimbi bahavu abayimbi baako ate balina omululu ate baagala nnyo akasente yes nti kati Smith alina erinnya lya mentions naye nze simulabangako ku ssente abanayuganda zebamuwadde simulabangako ng'addiza abantu yadde 5% musuuza simanyi mumanya gw'oyogedde ekibiina kyogundi ekimu simulabangako nga yakolako ne charity si muyimbi nze sijja mwogerako nga muyimbi kuba ne byeyakoze yabikoze byabufuzi bye but tegamba nti abayimbi b'Uganda balina omululu ate sente Kamili yaddiza ku bantu mbuuza just mbuuza kibuuzo yaddiza yatuddiza nedongo n'agituwa n'emiggo n'abawa Mwana katusimula ate eyamade access sawa ziberanya paka sawa 5 every single Monday to Thursday roda kambabazi atembera ne King Smith okubanga tetukutusako entertainment stories entertainment news buli ekigenda maso ne ku social media mbanchikuwa okuva Monday paka Wednesday and of course every single Thursday kino kye kibaawo muwulidde engeri gye tutanye ensonga on a professional level zisubira nti tunafuna ebikonde nedda naye nga bigambo byogeddwa olunaku olwaleero byase kinoomu tetukakiddwa tetusindiikirizibwa tetutamidde kiki akataleke kakyeswa sikalina mpozi okubuuza ku mukyala wange ani